eby'omwana Nisha bikyalanda era ng'essaawa ya kakati bapoliisi abanene bayingidde mu nsonga nja kubanga mbikuwa mu bujjuvu ate ye munnange Silver Amaziga Gamuyisemu wali ku poliisi anti minisita Bambi bonna batuuseeyo byonna ojja kubanga obiraba. Mwana muwala Olivia Lutaya atendewaliddwa n'Akiliza Ogwo Butujju wali mu court martial. Mawulire mangi nnyo genyina okubanga nkuwonnaku olwaleero ate munnange ebigenda mu maaso bingi nnyo. Ye tulaba nti Frank Gashumba alabudde abali ku reformu ebyo ne baagala okuleeta etteeka mu palamenti yebanga eronda leader of opposition mbu byonna ojja kubanga obifuna. Ate munnange Sheikh oli eyavoola ekitiibwa kya Ssaabasajja alemedde ku nsonga nno si mwangu byonna waneeno ojja kubanga obifuna mu bujjuvu. Honorable Joel Ssenyonyi avuddeyo n'alambulula nsonga ki gonna waneeno ojja kubanga ogafuna mu bujjuvu bwago. Omukutu oli ku NCK TV gwe subscribinga kyekikulu, ringinga that notification bell, sharinga, likinga naye nga amawulire go mangi nnyo nnyini ddala gengenda okubanga nkuwa. Katandike n'ensonga ya Hajat. Ensonga eno tugigoberera era ne babanga beekookola poliisi ey'e Kajansi nti bano bayitiridde okubanga bali enguzi beekoobaana oba baakola ekkobaane eyo poliisi wamu ne famire ya Haji ono yatuusa ku mwana ogw'obuliisamaanyi ne babanga batiisatiisa ate Hajati. Kati poliisi abanene mu poliisi bayingidde mu musango guno biibino. Nakisuuyi Zuka abadde ku mitimbagano gya TikTok where ng'agamba poliisi temuyambye omwana we ow'emyaka 14 bamusobyako. Omwana amanya tetugenda kugabawa naye nga eyamusobyako ye bbawo omukyalo ono ate omwami we bayita Mwizerwa Ali nga bonna batuuze ba Bweya Kajansi. So bwe twafuna amawulire gano ne tuwulira nti n'omukyala yeemulugunya twayimukiramu ne tumakinga sure nti tutunula mu fayiro eno era ne tusobola okumatiza ofiisi ya DPP fayiro ne bagisanctioninga era nga wetwogerera Mwizerwa ali ku alimanda. Bagamba kiri alleged nti omusango guno yaguza wakati wa May ne September omwaka guno, naye tukubiriza abazadde nti abaana b'obuwala mubateekeko eriiso. Biibyo ndowooza obiraba. Ate munnange wetuvaako eyo Silver atuyanidde ku poliisi era munnange wedda wasangula entuuyo wezijja wezikala ate nga munnange amaziga nga gakulukuta lwaki bumukeeredde. Ebigambo ebingi kati munnange talina kyakuzaako. Minisita Bambi bannamawulire from media houses ez'enjawulo bonna babadde ate tetegeddeko nti taata w'omwana ono mugagga muvundu era tabeera waneeno mu ggwanga Uganda. Ebintu biwanvu biibino. Ndowooza obirabye era okwongera maybe okulambululira obulungi otegeere kiki ekibaddewo uliza akatambi kano. Silver unity ebibye bibi.
mu mawulire agakagwawo fantastic minister Balamu oba ye Balamu Kaine Lugaba Balamu Barugahare Minister Balamu Barugahare achaddeko ku police gye bakwatidde Silver Unity okubaako ensonga ze bongera okutaanya bannamawulire bangi ababaddewo okuli ne UBC kasitestuka nenno gwe Silver Unity bwe bateekubwe ku mutima ne bagamba bakusonyiye ogenda kusavinga emyaka 25 mu kkomera bwe bateekubwe mu mutima ne bagamba tumusonyiye mwana muto ogenda savinga emyaka 20 mweji Minister Balamu asituse najja woli kitegeze ensonga nene era nkulu UBC nga kweri eyo TV ya government naye baddeko media companies endala ennene zona zizze okulaba nga bawitinessinga n'okuluba ku muntu eyabadde yeepikira omwana w'abanne omuto bino ebintu si bitono nga bwe tulowooza Silver femu yogifunye naye ate eyinza okuba yeekufunye tuyinza okwekanga nga Silver Unity and Luzira prison must shine. Ndowooza mubiwulidde naye nga tovuddeko eyo mwana muwala muna struggle Olivia Lutaya omukyalo ono amaze mu kkomera emyaka 4 bweddu naye nga amawulire agavaayo olunaku lwaleero nti atendewaliddwa okukakana ng'akkiriza omusango gw'obutujju oba oliawo kigambibwa nti olunaku lwaleero Balamu Barugahara yavuddeyo n'agendayo n'abakyalirako byonna bye boogedde naye teri amanyi abalabidde awo olwaleero nga wali mu court martial Olivia Lutaya ng'akkiriza ogw'obutujju abandowooza bamugambye akkirize then awo kijja muyambako okubanga afuna freedom so bwekityo bwe kitambudde tulinde kiki ekinaddako naye nga agaveeyo galaga bwe gatyo ate ye omukulu Frank Gashumba avuddeyo n'alabula abo bonna abali mu nteekateeka y'okuleeta simanyi reform simanyi okukyusa ebya leader of opposition simanyi birondebwenga biki bibino kati nawulidde bw'atabaleeta reforms nekiri mu ggwanga muno kati nawulidde ono mukwano gwange ow'emitiyana mbuno leader of opposition alondebwe ne mujooga oyo mukwano gwange lumu lawyer ayagala leader opposition ne baba biru yaddukidde ku speed agipushinga w'amaanyi edduse anti awo abamu kubali tuluvunye gomiti bebuliza nti lwaki ebyono bisoosowazibwa nnyo kiki ennyo naye nkusese tokolanga etteeko lw'okuba ali mu office tomwagala oyinza okuba nga olina disagreements n'essenyonyi naye etteeka eryo no nawe tolikkiriza kaakati tugambe n'okugamba nti ne kokasi y'enaalemu ffenna tugironde akulira lead of government business kuba ono aba lead of opposition kati wano ne lead of government business ye prime minister n'aba NRM bonna bamubeka akalulu aba opposition si kyekyo no lumu ayagala aba opposition bokka beba bakuba akalulu nti nup erita amannya aga asatu kati bonna aba opposition kilaka wa parliament ateketeeka akalulu aba opposition kugana amannya asatu bamubeka akalulu kati kambuze ekibuuzo simanyi lwaki omuntu simanyi lwaki Kyagulanyi tali mu parliament nga leader opposition tekiri mu tteeka kyabwe kyalibadde kati ekyo gundi yayagala ki oli mwenyini lumu yangaba mwekiri ayagala kireeta Besigye simanyi lwaki yabeeranga mu parliament omwo kubanga Besigye yamanyi kyeyayitamu okufuuka leader of the opposition naye Kyagulanyi yamanyi kyeyayitamu omuntu waba yalwanirira ekintu ayina bw'amanyi pain yakyo kyova olaba bapresident nga bakagame tebatadde buyinza oyinza okiteera omuntu nga tamanyi kye mwakola ki temwayitamu nakyonona bwonoonyi kati kankubuuze bano ababaka b'opposition bano bendaba oyina gw'oteera miliyoni 2 ate yese Sulaiman gwe bayimiriza okubanga alinnya mu muzikiti ku nsonga za Ssaabasajja ye nno nga tawena oyo tagenda kuzikiza agambye nti oluno olutalo terutandise kati azaalwana entalo nyingi nnyo era amugambye ayina bamanyi abamulwanyisa bibino nze atali ku mazima munjawukaneko muyimirire awali amazima abantu boolaba abeekyanga abanvunaanavunaana njogera ku b'enkofiira soogera ku bana abatali bankofiira bali abasinga abalwana bashiriku ndudde nga mbatawaanya ate nja batawaanya abadan olaba nabatawanya sinnawasa nga bankankanga mbu onantawa ojalaba anakuwa muwala we nze nga mpasa muwala w'omushiriku
nzi Sulaimani nze buno busiramu Allah bumpadde buno bulaba mpomero buno mbuwomereddwa akakabanga sheikh nze omushiriku simwagala ate obukyayi bwange bwenina gyali si bwalubeerera kasitava ku shiriki anziramu nga mwagala bwamubeerako saagala kumanya owange byonna mubiwulidde ate waliwo seeka wano kirabikayo yakoowa abaana oba abaana bamukola ki oba yazaala bangi ne babba n'empisa embi abo simanyi naye ebigambo bye si biwoomu kutula mu ntebe y'ekyana waliwo ebyana ebirina entebe mu maka gaabyo kiveyo mu lukuubo kikusanga otudde n'asuula ekisimu kye n'akikasukiiri wano wooteeka emikono waalinnyira nadde emabega gye weesigamye n'ayimirira n'akusiba emikono mu bulago okana kukisindika nga kikuyira minyira ntebe yange omwami najja wasobeza ajjame entebe yoyo tetuulika munange yajingoba mumuviire tojja kumalako naye samudeka kukwata nga tukunyiiga nti abaana balina ebyekyo kusanga gusinze ggwe bwe baleeta ebyokunywa oba giraasi butunda sooka obuuze nnyinimu eyo yeeruwa bwaga nti andi siina kyenyanga kyenyo nti akantu ali neddene olaba abasajja ababeera mu maka gaabwe nga nywa kigiraasi kya mukonda balina embuto kyayagala anywe nenyinimu ono naye kyanywa kyokulaga eyo yange musa nti anywera muziri naawe ne abakyayi mubuuze ekikopo ekikye nga nyinimu oliko okukwata ebikopo ebisigadde abantu abamu bagenda nakyala nasika emmeeza neyendabirwamu nataka kulya amagulu waggulu dokita yangamba nve ku nnyama nenyama tevyekako amagulu ganzita ku mmeeza oli kimuli abagenda n'atuuka mu ntebe n'atula entebe bagikola nga ebigere birina kuba wansi naye entebe ey'omuntu omu ono oli agituulamu n'abweta amagulu n'abeera nga kakapa n'agabwetera nze namugamba gasse wansi oba ngala kukyala wano amagulu gateeke wansi ng'entebe gatuuke wansi naye agafunyiddemu ne nga kakapa atudde entebe bazikola nga omuntu ebigere bibeera wansi naye byonna abasiraamu tubyegendereze basobole okubeera nga batuwa ekitiibwa kyetugenza okukyala tokyala mu biseera bitakkirizibwa waliwo ebiseera ebitakkirizibwa kukyaliramu kati nga kambaweyo ekibada swati ishai bisaba emala okuggwa musalira wa mbogo mugenda ne munno omutambula yisa ewedde mbukyama awaka nze kubalabako obwo budde bwa mukyala baada magharibi budde bwa mukyala tebuliiko bugenyi era mbanga mutudde awo saawa zirimu bbiri zigenda mu ssatu omukyala avaayo najja naggala amadirisa naye nga amadirisa bagaggala saawa 12 kitundu aba yagaggadde dda nibalaba togenda nga jasika kateni ng'akuba edirisa ng'alisiba ng'akuba liri ng'alisiba ng'azia kateni ng'aleeta akafuuyira ensiri obubonero bukolaga nti akukooye oli mu budde bwe bada ishai teri kukyala ebiseera bwe tebikkirizibwamu kukyalirwamu n'ekiseera ekirala mina dhaira ebiseera ebyebbugumu ebiseera ebyebbugumu ebingi bannanga abasiraamu esola ya dhukuri eyo mpaka yatugamba kugisaalira waka okubaako n'abantu bo n'ekirala omala okusaala dhuhuri ebiseera ebbugumu eribeera eddingi nga mwejjeeko engoye Allah yagamba abaana okuyingira mu kisenge ky'abakulu basooke kusaba lukusa ekiseera ekyo ekyebbuga abakyala bafuna nnyo embuto nabbi kabaka wa sayansi ng'abaganjagala muzaala abaana bangi nsinge bannabbi bonna okubeera n'abantu abangi ku lunaku lw'enkomerero n'ekiseera ekyo bajjiramu engoye ng'ebbuga mulingi tetukyaliramu tetukyaliramu ekirala omuntu akyadde nga obugenyi bwa kaseera kawanvuko tosusa nnaku 3 obugenyi buteekeddwa okubeera nga obugenyi bumpimpi bakiseera kitono naye nga mu busiraamu obugenyi bukoma ku nnaku 3 singa omuntu ajja nayakukyalira ne munyumyamu tomulekaawo munyumyamuko n'olwokubiri olwokusatu bw'olaba tagenda omulimu gwo gwokola gumuyingizeemu bw'oli ng'osima toyi ku kyalo mukwasikidde omula ekirimu omuguwa mwana yahaya nti yikwata kiki nti tugenda kukola
tugenda kukola bw'oba oli mulunzi wante mukwase kutiya n'enzo ey'okkuba ente ku ttale bw'oba oli mumbi w'amatafaali muwa akawale akana akasensuka akampi ennyo mukwase n'ekidomola n'akatiba mugende mu kirombo obugenyi bwaweddeko bugenyi bukoma ku nnaku osatu bugenyi butwala ekiseera ekiwanvu baganda bange alhamdulillah. Ate abange waliwo Sseekawuno gwe balangidde obutalabirira baana bino bikambwe era bintabuseeko. Kasule Swaibu, assalamu alaikum, ogenda ku ntandaalo. Obeera Ganda Nansana, Kasule Swaibu. Lwaki tolabirira baana bwe wazaala mu mukyala gwe beeta Nusfa? Wano we walinga amazzi gajja waleekaananga kwata gango gajja kyokka ogamulekedde abonaabona nago yekka. Basajja mu ate abasiraamu mwonoonye eddiini wenna olina olukofiira toyagala kulabirira baana wano amazzi we gaali gajjoza yaza kwata omugongo gango gajja kyokka ogamulekedde ye wagamulekera tosobola muyambako yessaawa nkuteeke ku ntandaalo. Kasule Swaibu obeera Nansana Ganda Nansana, lwaki tolabirira baana? Bannange basajja mmwe akakatono ke mukwata ne muwa abaana bammwe gy'emikisa gye mufuna ne buli gye mukoma tulekera abaana mugenda kubonaabona. Ate ye Honorable Joel Ssenyonyi nga ye leader of opposition mu parliament ate nga era ye spokesperson w'ekibiina kya NUP munnange avuddeyo n'abanga annyonnyola ku nsonga ezimu na zimu era nga mu bigambo bye munnange bibino byagezezaako okunnyonnyola. Uliza bulungi. I went with colleagues after I wrote on 8th October to the management of Rocco Construction Company Limited that will go and interface with them, because so far government has given them 263.3 billion shillings. And there's been numerous concerns. I'm sure some of the members here have been called by staff. They've not been paid for 4 months. There's different projects, including our chambers, that is not being attended to. But on going there to carry out our oversight function, we found a letter at the gate written back to me saying that the board has denied us as members of parliament access to the premises of Rocco Construction Company. This is a private company, yes, but it has been given taxpayers' money. In fact, on the day the first batch was passed in July of 2022, even the majority report of the committee had several concerns. I remember that report was read by the Honorable K. Fachiwanuka. And both the majority and the minority report were saying, can we first do due diligence before we give this company money? Anyhow, it passed very quickly. We don't know what's happening. Projects have stalled. Staff are complaining they're not being paid. We went to interface and interact with management as we have elsewhere, except for Loboa Hospital, which also denied us access. But the others, they do allow us access. We interact with them. And so I got confused because I know not very long the Minister of Finance will be back here in Parliament asking for more money for Rocco. But the company does not want to account. It is not paying staff. I wanted that we put government on notice, first of all, that as I know they are planning to come for more money, can they first account for what we have given to them? And if the company does not want to account for taxpayers' money, then return what has been given to you. We shall not bother you if you're using private resources, but if you're using taxpayer money, it's important that it is accounted for. Omukutu guli gumu gwokka NCK TV obanga tuna subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde mukwano tujja kubanga tukoma nabyo mu bungi nnyo nnyini ddala weyongere okubanga weekumira ku mukutu tukkirize tubenga tukwerekereza era nga tujja kubanga tukoma mu masawo n'amawulire mangi nnyo nnyini ddala tovaawo. Naye nga teweerabira nti omukutu guli gumu gwokka NCK TV. Mikwano gyaffe mwena mwebale kuba naffe, mwebale kutuwagala, mwebale kutambulanga naffe buli ddakiika buli katikitiki yesu buli wetteeredde amawulire nga mubaawo. Munnange tetwandibaddewo singa temuliwo. Tusiima nnyo era tusiimira ddala tubagamba nti temujjanga okwo olw'omukwano omungi ennyo nnyini ddala gwe mutulaga. Naffe tujja kusigala nga tubaweereza era tujja kusigala nga tutambula wamu. Tusiima nnyo
era tusiimira ddala musigale naffe temuvaawo.